Kama ebazibwe tubaniriza nateera ku mukuto mwebala batulabira ku channel eno Enganzi munyenye yakaya kuzukuseyo yate mwebala abenyigira mu kuzukuseza abalala nogisanga ezikide noga anzikambeko wempitiro zukusemenya yeno mukama akutuwera omukisa nakulwalero nkomyewo mpereddwa omukisa ate era omulundi omulala okujazaako omukyala Mariam Mweza ono ye mulwanyirizi w'eddembe ly'abamukuba kyerera nga ye pulezidenti waffe mu ngeri eyo tumuleese ayongera okuttaanya ku nsonga we twakoma twasembayo nga tulina agreement gye twali tulina okusoma wali tetugireese naye ebimu ku byo ebyalimu yali yabitugambako dda naye ensangi zino ffe abali e Uganda TV stations kati nyingi nnyo nze kati kwe mulaba nga bamuyita okubanga ayongera okuttaanya ensonga z'abaana bamukuba kyero n'okusingira ddala abali mu UAE nange nno kyekimundeesezza kubanga kati ndaba ate ensonga agyongeddemu nnyo okusinga ne wali we nali namusinkanira akomyawo abaana abafiiridde ku kyeyo n'abatannafa bw'afuna omukisa ogubanga ayambibwako naddala yakolagana nnyo n'abafamire b'omuntu oyo takola bukozi nga famire y'omuntu tekiriimu okwewala obulimba na biki ebiyinza okuviiramu oluvannyuma alina okuba ne famire era ensonga zonna ezisinga obungi w'omugambagamba sooka onoonyeze ku bantu abafamire y'omuntu oyo awo nno abamu ne mulabanga ate abatayambibwa kubanga bakusabye famire yo naye ng'alina ensonga lwaki agisaba so muleese era maama nkwanyiriza kale nnyo otusaba otubuuzeeko ate n'oluvannyuma tweyongereyo abalabi baffe abalungi ab'omukutu guno balamusiza yonna gye musinzira okulaba amanyi abamu ku ffe tuli bulungi abalala tetuli so fine for many reasons naye abatali bulungi tusaba Katonda tukwasize matukwatirwa ekisa tusobole okubanga tusoboka oba tusoka embeera gye tuyitamu. Madam Miriam naku zino kulaba nnyo kati era tokyali ate mwangu ate era kati kutuukikako kubanga wafuuse bize n'osukka nkulaba ku TV ya BBS nkulaba ku NBS nkulaba ku Soloti nkulaba kweno ey'obusoga bagiyitani baba waliwo Dream TV nayo nakulabayo kati ate radio zondooza simanyi nabo kikola bw'ova kweno ndowooza ku ndala babala bakulinze naye wentega nempulira yonna emboozi ebeereemu kulwanirira ddembe ly'abamukuba kyeyo n'abali wano ewaka abeetaaga obwenkenyogeza ng'omwana ono Evelyn Namasopo yaviibwako okutemebwako omukono oluvannyuma lw'omwana omulenzi oyo eyali ayagala omuleepinga bwe yagezaako okwerwanako omuvubuka yalina ejjambiya n'atemako omwana omukono ekitundu kyagwo wavaayo nnyo era we bali kuwangula musango gwonna walwana kubanga omusango gwali wala ng'olina otambula ng'ogenda embaali gwali wala gwalimu ebintu bingi okutiisibwatiisibwa infact mukama yandibadde anyamba nesitaddamu okufuna misango bwegiti kuba emisango ng'egyo egibamu okunoonyereza ate nga gwe ne bw'oba onoonyereza oyinza kuba nga si gwagenda osalawo kyova waliko okonyeeko nti abaana mbabuuza family because ndi muntu mwegendereza nnyo ngezaako omuntu okuŋŋamba because singa oyogera ekintu kyonna nga tokirinako obukakafu kuba eyo ebeera kesi kakati ate bwaneetaaga bwe naabeera mu kubatulinga n'emisango gye banziguddeko olwogera bye sitalina bujulizi kijja kutekinga time yange tojja kunfuna because nja kuba nkonsapetinga kulaba nti nkolaki neerwanako so ekyo emisango ng'egyo gya Namasopo Evelyn irimu oli nti bantema bakutemerawa kitundu bwe kiti ate ani yajjawo ejjambiya ani yakola ripooti ani yakola sketch map okakana bw'oba mukama nga teyakuyita oyinza ogaye enfaaki nobivaako kuba ate olwo tewaliwo yali akusasula mu byonna njagala kwebaza Katonda omusango gwo twagumaliriza so Friday nafuna message sinaba gikonfaminga
bandabikira okuba nti bagenda mu Supreme Court. Baliera bakyajulira naye ne bwebajulira abo ne bajulira tebasobola tuwangula kuba ekituufu oli yatema munne. So tekyantiisa leero saagala nakiwabudde kozi kale nti waliwo ensonga z'abaana ng'ate ndabaziye zeetaagisa abantu bazimanye ng'ogyeko bamukuba kyeyo b'oyamba ate wano ewaka bo b'oyamba oyamba bangeri ki nakyo kikulu okumanya kuba nasanga abaana bangi nnyo b'olabirira. Wano nze ndi muntu atagala kulaba kye bayita obutali bwenkanya. So obutali bwenkanya buno kiyinza okuba nga tetubusanga wokka mu baana lwakuba nti bwe nali nkola constitution yange ekitongole na specializinga mu baana but of recently ndi mu kukikola ndi kukyamendinga njala kubanga nkola ku bwenkanya obw'abaana naddala omwana omuwala nobw'omukyala kozi tetulina ddoboozi betwalowoozanga edda nti baali ba human rights activist ab'abakyala women activists ndowooza bakola byabwe kozi sibalabanga bavaayo ate ndowooza emisango gye babeerako gibeerako sente ate nze ekiroto kyange kuyamba abo abatalina kubeera ddoboozi lyabwe kyesala yange. So emisango bwe kityo gyonna ngikolako ng'oggyeko emisango gy'amataka completely egyo giri bbali ebyamataka tobiriimu omukazi ne bwajja ng'afa bamubyeko ettaka lye tobiyingira. Nsobola kumuyamba inawe nti nsobola kukulagirira tigenda mu ofiisi bweti ne bweti ne bweti naye nze ng'omuntu I don't participate fully kuba ishu z'amataka oziraba noyaze na reporting nti bantwala kwetako yino sanga teyalitwala kakati amazima amatuufu engeri gyenkugambye nti most of the issues cases zino zonna oziraba zeetaaga kye tuyita bujulizi. Oli akuleetera omusango kitaawo yalaama emyaka nga sinazaalibwa nange kakati nze g'obireetera ate ng'oyagala nkuyambe buyambi togenda kunsasula. Think about it. So issues z'amataka nagenza ozeekaanya neŋŋamba I can always advise nti gende wa administrative general gende wani naddala omukyala janagamba aze banzibyeko ettaka lye waliwo omukyala yali yankoleseza ensonga ekitegeeza ofuna keesi ezera nazo zonna nze sirina keesi by the grace of God sirina keesi gyestaff zonna bano basibye mwana wange wano mu Uganda bamulemezaawo jangu otuyambe bamuti sirina keesi gyestafuna ezaba kakali kankunyumezi nfuna keesi zotasuula ensi zetasuulira eziba abakuuma eddembe abamagyeyo nga balina ensonga zaabwe ne bazikuleete olyakubalagamba gondandi bubiri oba omukyala abasirikale ababatera kubayisa mubiiranga musanya yanrepinze because of is it rebel parliament okumukako omukwano so by the kuyitibwa kwange kati nakajja kizuule nti ekyo mukama kyayagala nkole because bwenzijja wano njogera ku human trafficking yokayoka naye ngenda kufuna amasimu bwene oluusi ne kugamba nti nkooye oluusi oyinza kukitegeera ngenda kufuna amasimu ono simanyi zate walubamba ennaku zino ofunanya amasimu ng'abantu bafuna obuzibu ku mirimu gyabwe within the country kati geza ng'omu yaŋŋambye ali Lugazi yali aba era akuga motoka but ku mulimu kwennyini omukono n'aluzimba omukono gwe so mu bulambulukufu bwakyo kampani erina okufuutinga bills n'okumuliyirira naye bambi yabadde aŋŋamba siyambiddwa biki kati sometimes it's overwhelming then omukyalo omulala naye alisaidizeeyo mbu babakola mu kyuma kyaba kya sukaali mutabani we yafiira ku mulimu ekyuma kyamukuba naafa n'aleka abaana babiri kati ate yabadde angamba nyamba abaana tebasoma tandikirewa sometimes I listen kakati nze ngenda tuuka saawa 12 kyabaana kugamba siwuliriza audio nnyo I pick one olabanga esooka terimu makulu endala ziba zifudde soroko nyina passion eyamba abantu abatafuna bwenkanya in any capacity
mukama nsaba mpa ekisa nsobole okufuna funds. I think wefuna funds kiyinza okunyamira sinza okufuna kiyinza okunyamira naye nga sometimes so gye emisango gye nkolako linagamba banange nze nakoze wano tebansasudde olowooza ebyobutasasula biri ebuwalabu n'okukusa wano abaana babakukusa naye bajjaeyo mubyalo nga kabaali namulimba nkutwala gindi nakomekereza ngaali wano ewandekeya so ogenda kulabira ddala nga twetaaga kisambayira ng'eggwanga kati awo nga tumaze otegeerawo omukyala eby'ettaka byo nemutataganya tabiriimu era nange nga bwendi nange nabejjamu kyebalaba nataako kuno akalango akadiringa ku ebyo nga bo specifically bakola ekyo kudiringa amataka n'amayumba kuba nange naye nonyezaayo poloti njagala kugula nga ndaba sigenda kubisobola ebintu ebizibu oli yandeetera wiil kitaawe gye yalamba agireeta mu ofiisi yange n'agamba njagala tugende mu high court tukyalinginge wiiri y'omufu kakati mu butuufu olabira ddala ate nga baayi waba afunye looya omukugu nnyo wiiri esobola kukyusibwa naye ze ng'omuntu ndabira ddala waliwo ebintu ebizibu ngera bwokyogedde ettaka nno lyanguyako omuntu okufa nga bali tonnatuusa nofa mangu. Abantu boolaba abasinga balina obuvuyo bw'amataka abalamuzi bapoliisi baki olaba n'abasumba babeera mu ntalo z'amataka kandiringe nebino ebirala human trafficking, defilement, domestic violence ebyo kangezeeko. Kati tutuusewo madamu Mweza ku nsonga y'abaana bano era nga bwe kibadde kirira bwe kikyali kubanga tewannabaawo kikolebwa bwobanga okwogerera nkulaba ofaayo n'olwana buli gy'obeera mba nkuwulira naye kiki kye tugendako era kiki ekiddako kubanga gavumenti mabegakaawo mpuliddeko baminisita kati babaweze ba mirundi ebiri naye nga sinnamanya zino zokka ze bavunaanyizibwako oba ne zino ze batavunaanyizibwako kubanga nsuubira balina Saudi Dubai ndowooza teriimu tebalina naye agulimenti bagenda kujjayo kokko balina era bwe bajjeeyo balina bebajjeeyoko then kati bano abasigadde twekitwala bitandikayo tebasangiddwa bana bisaanyizo naye nga baali agadde okukomayo waka ekirala n'okuba oba oli awo bwe kiba nga kisoboka okukomezebwa paka nga bamaze okukyusaamu byetwagala bikyusibwe awo twagala olwaleero ababaati kyetukola kati olaba ebintu by'abaana bano nina motto nze ng'omuntu egamba the human beings are never commodities and no one owns anyone. Kitegeeza ki ekyo? Nti omuntu tasobola kubeera kyamaguzi naye jjukira program zonna zoze ng'onkyazaako mbadde ngezaako okulaga nti abaana bano batundibwa nga byamaguzi ekyo completely sikikkiririzaamu. Bw'otunuulira issues eziriwo zino ez'okurepatriating abaana honorable minister Betta Mongiza yayogeddeko kutuwuddisa kozi baana bameka abali mu Middle East oba mu Gulf States ababonaabona they are more than what you think. Omwami wa Lusimbi ye ambassador mu nsonga za diaspora from State House yakoze statement mu mawulire last week ayogerako n'olukungaana lw'abamawulire n'agamba nti tulina abaana 6,000 okwetoloola UK naye only 5% yebonaabona. Jjukira ono yayogerera president kakati bw'okwata 6,000 ku 5% bwe yasoma okubala baana batini nnyo naye nga nze naawe kyetumanyi ababonaabona in fact ndowooza ku ye ku baana 6,000 ngamba nti 95% yebonaabona kakati 5 yeyagambye etabonaabona yewe gyeyagambye bwebonaabona yetabonaabona amazima g'ekintu ekyo kiki naw bino byonna biragawa oba bituwa kifaananyi ki nze ngamba bitusomesa ekintu kimu naddala kusinga emyaka gyaffe gikyali ku myaka egy'ekivubuka tulina okuddamu okulowooza butubi we can start bwe tubanga ekyokuba nti tolina mulimo tetufuka too much desperate tusobola kwekontrolinga because bano abakulembeze bwe banga bawayo statement bwe batyo publicly nga tebaswala ani anaakuyamba
ekyo njagala okyebuuze nti oli avuddeyo ayogera bibi ekitongole kyayogera okimanya ekikulira zino zikampani zitwala abantu kirina ripoota yakyo honorable beta munga alina ripooti ye walisimba ineeyi mwami walisimba ineeyi yekakati obutuufu yani now bonna byonna bye bakola they are beneficiaries of this business bonna bakifunamu kakati gwe nakanja kwe yava ebuyikwe atalina lawyer wa family tolina sente bakutwala tolina passport nesimu bwona aloopa n'okola kavidiyo bagenda gikujjako nga lwaki tewebirira mu maaso nsaba mukama bino byonna bitusobozese tusobola okukyusa mentality y'abantu n'otandika n'ekitono nnyo jo nasanze omukyala atunda bayibuli enkuba yabadde atonya nadde nzirukanga ngenda ku campus naye enkuba wenaviiriddemu nga ndaba omukazi enkuba emutonya atunda bayibuli nadde sirina sente nyingi nnyo naye neŋŋamba mukyalo nookambawa sente nga siguze bayibuli nakwatiddwako naye neŋŋamba I think twetaaga okuyitamu okulaba kino nomanya nti nsobola kukola kino mukama nampa omukisa obuzibu buliwo nti abasinga twagala bintu bya chip kakati chip eyo gyolaba yesuza abaana mu buddu ate ne batawulira nti fese abazinofe kakati singa tukugamba nti katutegeke demonstration tugende ku parliament nenkugamba tuyite abaana betukomezaawo katonda bwatuyamba tujja kufuna yaabo babiri bajja batuyambye nnyo kakati tolaba nti nabo batuwa obuzibu nabo bokaboka bwe tubanga tuli bakulwanyisa ombuuziza bino byonna biraga waki ekiddako sometimes naffe tufuuka staff olwokuba nti betuyamba tebaagala kuyambibwa bo baagala kimu bankubye yena okwata essimu okubira eyamukubye otole oda bye baagala but if it comes to our side kyovalaba two heads are better than one nti nze sigenda kwogera nti banange netwale netwale company bagambe bampita gundi nze kwogera kulopa kesi y'omuntu ono tolaba nti nowa company akulabamu obutateekeera ngwengani era gwoloopa omuyita ate ekirala akulaba nti oli kwagala kudifominga linnya lya company ye kuba tolina bukakafu that's why sisobola kukola ku kesi yonna nga sirina muntu wa family tebeerangayo ate teribeerayo because imanyi kyekisobola okunviiramu because right now ndi nnyo ku social media njogera nnyo abantu bangoberera nnyo kakati kampani ezenjogerako ziriko bananyinizo olowooza banyinako obusungu nga banene kakati singa bafuna ensobi yonna gyenkoze baleese eryeteeka erya computer misuse act tekyakirizibwa ku recordinga muntu nga tolina lukisa lwe ebintu bigenda bizibuwala kakati bwe tubanga tetwebeereddeemu kitegeeza nti gwe okusanga nze ayogera saawa zino you record me without my consent ojja kwekanga ng'oli mu kusasula obukadde oba nalabye 15 n'okusibya emyaka egiringa mu 10 kasita ovaayo n'ondoopa yes kasita nvaayo nga gwe tisaakuwadde consent yange byonna olaba bebijja bitunyigiriza so okwebeeramu ki kye tulina okukola tulina okugezako okulaba nti tukola partnership n'abantu abasobola okutuyamba okukola enough awareness n'okutandikawo business esobola kuyamba omwana omuwala batalowoleza mu kugenda bweru nakulowooza kujja sente mu basajja ebintu ebyo ebisinga bye bibaleetera olina gamba nti nafunye boyfriend agenda kumpa sente kangenda noli kati bwatuuka namudisappointinga disappointment depression gyalina agamba kangenda efuna emitwalo 9 egyebuwalabu because that's why boolaba bwobongoberera ndi nnyo gender domestic violence ne human trafficking cause bitambula kimu ku kimu so nti nze ne bwe naayogera ne mala wano kamera ze essaawa 8 naye nga tetukyusiza mentality egamba can't we do something in Uganda nakugamba waliwo omusajja eyampa ettaka egunde ewa nakasongola yika 5 tusobola okudevelopinga eri ettaka tusobola okukola tusobola okuteekayo project nze nakasongola wano siwala nze ngamba just kwagala kuyiga ekigenda okuleetera okusigala nga bano perpetrators nga batunyiga kubanga jjukira kooti bazeefuga sente be bazirina
buli kimu bawambawo kati nze just yankuyambako to open your eyes nti eri gyogenda luli twayogera ku nkola ya kafala system tolina ddembe lyayo tolina gyoloopa ate tolina gogenda kuloopa so bino ebintu byonna byenjogera nsaba mukama atandi otuterawo ekkubo so that tusobola okuyetting awareness n'okuyambako okukola partnership n'abantu abalala tulabe nga tulina obutuutono bwe tutandikako oba n'abalowooza ogende bweru ffe tubachanneling because for instance ndoza omukisa agenda kusookera mu eastern uganda cause waliwo kye twatandiseeko yatuli mu initial stages ez'okumaliriza foundation eyo egy'okuyamba okusikiringa abaana abawala mu byenviiri cosmetics okutunga byalaani tuli mu initial stages ne mukwano gwange then ngezaako okulaba nti nfuna other opportunities maybe osanga kyekinataasa bafune wano emimbo because nze ne bwe tunayogera kakati waliyo mwami walisimbi ayogera ku telefu ne president naye wulira byamugamba maama nakazadde w'eggwanga eyandibadde agamba naye kanonye nahiya ne mwiza mbegateko tulabe nga campaign zino tulina we zituusa wuyo ayogera ye contradictinga yeka mu February yagamba agenda ateekako ka joint technical team bagende nti ne ba atakizi tebabeerangayo tabateekangako the same woman yakobyo naga akatuleeta monitoring app ejja mu system ejja ku monitoring abaana bonna abali eyo tekisoboka naye omonitoring otyo omuntu gwotalinako obukizibu omuntu yena gwe watunda ekyamaguzi kye watunda tokirinako bwannanyini so tusobola ekyokubiri this monitoring whatever app eyo system it's technological like nti olina okukolesa technology kati ffe bebatwala abasinga nga tetwasoma tetubimanyi olaba ogamba mwana kuweza location wali nga tabimanyi ne bakikola omubuuza ekibuuzo nti mama who is your next of kin nti madamu ngamba olulimi lwentegeera byebiki okitegeera kakati eno system gyagamba gavumenti gyegenda okwintroducingako butuwuddisa kwagala kulaga nsi nti bakola naye tebalina bye bakola bebanga bakola batuuze officials from the other states babasabe okujjako kafara system bwebanga bakuwaayo baana balina ddembe lyabwe ng'ensi endala zonna bwe ziri bwe kiba ekyo nga tekigenda kusoboka eyo n'abagamba kubateerako app kubawa amasimu kubatrainingira wano the fact nti eri system ekyaliyo oba omala buddeko era tekigenda tuyagala kati mu bufunze nze nande nanti natandise dde okubagamba tisasi zigulive tukole caps tukole banners tukole flyers buli kimu ekyetaagisa twegatte ku baana abatono bembadde ndawo babo batwegatteko abatandise okuvayo ennaku zino era obumu mbukusheyalingira oba tonabula mu luusi nga nkulaga families zituuka ku lw'abaana baabwe abamu abafiirayo abalala nga tebamanyi baba baafa nga beerwanako tebabawuliza ebbanga ddene balabe kampani zibatuukayo naye ate era maliriza ndabye poliisi ng'ebiyingiddemu era nendaba abamu nga bateekebwa kabangali nga batwalibwa ewiiki eri ewedde oba lwaleero ewiiki ewedde awo nagezaako okukwasaganya nabo naye sinaba kubeera mu mativu nabo cause balimu a lot of politics bali political affiliated ate nze oba oli wa NRM oba oli wa FDC kasita otandika politics I push myself away tobiriimu njagala ojenga olaba kati nga bwe tukolagana tuli ku nsonga za ddembe ly'abantu omuntu awagira NRM owa FDC owandi bonna banyigirizibwa kyekimu bwe tutuuka mu butenkanya fena gye tugula sonze eyo bwentyo bwenzimba elegase yange ate ekyagizimba ntandika butandisi sagala kweteeka mu bintu bya bufuzi kosinga so abo abaana kye bakoze yes kirungi naye nze ng'omuntu sigenda kisobola olw'okuba kirimu politics kirimu politics so naye ffe tujja kukola ekyaffe ndowooza singa mukama abanyambe nga tetunatuuka mu Gwokubiri badde nsaba tukole tujja kufuna olunaku etujja okuba nga twogererako
bintu bino tubyarticulating ebulungi tuyitaba amawulire tuzambale t-shirt zaffe n'ezibanda zaffe so ekintu kyaffe tukifuule international nze nzikiriza titusobola okufuna obwenkanya nga tetukoze kavuyo ne tufuna ekifo kimu ne tukuŋŋaanira awo ffe netufulumya kati zino statement zonna tugenda zikombininga za minisita zayogera then tukunganya information about kafara tebitegeeza ensi nga kamera eraba nga tuli mu kifo kimu tulyawo tukuŋŋaanye tusendika obubaka bwaffe tomanya kyemu kyenkola ndi mukkiriza ate nzikiriza nti nga bayibuli bwegamba mubuulizi 3 buli kintu kiba n'obudde bwakyo n'obudde obwo okuwangula ekintu kino gyebuli so buyinza okuba butasaawa zino wetwogerera but I'm so optimistic ngoberera nnyo abakyala baakola ebyobuzira mu nsi naddala nga abakyala baddugamu mwatu batandika nga bwe tutandise nti nga mu maaso ogira naye olaga kati kano nga karekodi n'ogamba waliwo yatandika ng'asimba muti gumu omukyala munakenya Dr. Wangari n'afuuka watutumu n'awininga prizes naye nga atandize kusimba agezaako ku recovering environment so byakivinga teyabigyakivinga mu myaka mungogambe tumwaka gumu so nange nzikiriza singa tuba tetuvudde ku mulamwa kijja kutuyamba tujja kuachivinga something and we shall do better kyendowooza ndowooza obutagenda nnyo wala ekiseera kituuse ekyokwebereramu ngera bwe bajja batugamba ng'omwaka guno tegunaakugwako tusuubira era tutegeka okubaako ekifo kye tunaalonda bwe tunaayagala twogerere n'abannamawulire mu kyalo najja kuba tukulembeddemu kuba abamawulire bonna abayina twebaza mukama ku lwekyo abamawulire baba bakodde platform kyo kyebaliza mukama kikulu ekubanga tewali wootayingira era omwami eyambi enamba yo yali kubukedde yange angenda kuba enamba y'omukyala atalina waatayingira oyo teyakisusa nemmanya nti kati gonoolaba waggala osamba busambi bwoti n'okola kitokonkona so nebaza mukama ku lwaggwe ate n'engeri gy'okolamu ebintu byonze njagala nti kubanga oli mwegendereza bw'ojjanga opakuka ku mukyalo tojja mufunamu kalungi n'akamu kubanga abana bingi by'oba omusanze ng'akolako so olina kubeera mukakamu omwegendereza ng'oyogera n'okusinga ddala nga tolimba abantu b'amazima basinga okonsideringa mu byonna tugenda kuba bagiteekateeka so ng'oli eyo tulaba t-shirts zo tugulangule n'okuziprintinga osobola ogamba nange ndi omu ku mmwe mbeegaseeko ne tukola ne capes kwegana ne tujjayo ekintu kyaffe nga kati ne bwemba njagala kugenda buli lwengenda nga ku any program njagala genda nga ndi nyambadde message yange so mu ngeri okijja nakyo twanguyizaako omulimu guno okubeera omwangu kale enamba yange ebeerako okwo ku nsonga ya t-shirts oba keepu kyoba oyagadde guyitiramu tukolaganire wamu tulabe nti tufuna obwenkanya mu mirimu gye tukola si nsonga oli wano waka oba oli mitala w'amayanja sisamabya mwinayo akataleke kanga nkusibula akataleke ka just kukunga abantu nange nga mwagala twegatta kate nga muli basabi bino betulimu buweereza singa nze nzikiriza katonda ajja tukwasizako nnyo singa tumwewa ng'eggwanga sijja kwogera mawanga amalala zonna ndyagadde okwogerera naye mutunuulira mu bya Uganda ng'eggwanga alamoja abantu bafa enjala ab'ekaseesa amataba g'abatutte sub-region tokyasobola Elgon region tokyasobola kulinnyayo eno temu kuwamba abantu juzi nabadde nva mu kooti nenfuna omusango ng'omwana w'emyaka meka bamusazeeko omutwe ne baziika ekiwudduwuddu awamudde mu mutwe ne bakusuula mu kibuga ky'Embaale bino ebintu byonna bitulaga nti enkomerero yo twagiyingiramu dda tulina okubeera beteefuteefu naye bino bye mulaba okubatundabo n'okutwala abaana bweru kasayina akalaga nti waliwo wembadde neŋŋamba nti mwagala kundowoozesa nti Falaawo gwe twasoma mu Bayibuli kati atajjidde mu bannannyini companies kubanga n'omusajja omuzibu atalina mutima musaasize Musa amugamba leka abaana bange Mukama bagende baweereze nga Falaawo amugamba tebajja ne bwe yalinga anaatera n'agamba ate abaana sijja kubatwaayo kwegamba nga mukakkanyavu nga ne Katonda tayagala muwuliza kati naffe nti bwe tuba tubagamba mulekerawo okutunda abaana ne tukoola baminisita ate minisita enkeera n'okomawo n'olupapula nti tugenda kukola bwe tufaananyiramuko Falaawo kwegamba kitegeeza kiti
biseera bizibuzibu awatali katonda teri kyetuyinza kusobola kino nkibagamba naawe wooli in fact gwabali yekuwalabu ndi ku social media platforms zonna ndi ku Facebook ndi ku Twitter ndi ku Instagram nkolesa erinnya limu sikyusa mannya Mwiza Mariam kastori teekamu obwejjo okundaba then ekyokubiri sikolagana na muntu omulimba genda okuntuukirira ng'olina amazima agasemberayo ddala then esimu yange ojja kunfuna ku 0752 619 0752 619574 mukama abantu sasa kusukawo munyenye yakaya kuzokusenye yakaya Yesu lyekkubo ge mazima bwe bulamu olinasoka kuba musabi mu mbeera yonna katonda yalina tutuyambako okusomoka embeera eno wadde ffe tulina bingi bye tupulaninga okukola magezi gaffe n'emaanyi gaffe naye katonda waba tali mu kintu tekisobola kugguka tubeyanzizza mwe bali kutwagala tukusaba tanna kusaba tukwayimina bambi kikole like nga video eno esobole okusigala ng'etambula okweyongerayo simu ya Madam Mwiza ngenda giwandiika waawo okusaidiya era ojja kuba ogiraba osobole okuba nga obutuukirira naye agambye beera wa mazima mbeere bulungi mweraba